nga abalongo baali batandise awo engeri y'okujja batulina omulongo tujjeyo awo naye nga kibuuka akanda kibuuka nokulotiji kasubi Zereti gomanyi ekiriwo ekibadde wali nange kyembagamba, how can you be with somebody for 14 years ne mutamutegeera akugende manage nti yeye yagala ina independence nefe batuyambisanga bridges muyinza mutyo okugamba nti sendi billion esatu kinene nga muzikola olunaku lumu bufuta bwa kika kino tuli ba bridges tetulina humanity nga yaabwe fe tubakoleranga mbwa naye oli omusajja ali independent is very powerful musajja wa amaanyi nnyo kakati bo balowooza kankubuli okumanya abasajja bobasiro oba whoever brought this issue nti weya pusi yakireese me to sign atya okakasati uzirisive nti nze to betray him 7 for 10 billion what if I go to the president and he gives me more kuba bakugambye nti yagula ne bu earphones awulira programs azuwulira kakati atawulira ebifu naye basajja bano bategeera what is 10 billion you think the first 10 billion to have landed into my hands nze ku musango gwa muganzi yayina enkola nga agula omulamuzi n'akugaana okwogera which the judge gave me Elizabeth Musoko yakimuwa kakati ne tumuvinga ku conferencing means you exchange the buli omu byayina muganzi panicked. There was a contractor yampite wena ngamba billions zizo bitano sign this document withdrawing is a case na fuluma bufuluma milioni bitano nina mmeka bilioni 10 nina mmeka obanu ulinda lweso yayogera ne president yaganti nina 4 billion on my account ne mugamba I have 7 na lweso tamanyi kubala kati 7 years ago nkyali ku 10 billion ngomusajja aganti I'm very powerful I'm enjoying my empire I'm enjoying my kakati obawuli abo be bagamba baba kozesa naye abakozesa tebalabwa yenna mugwanya ayigire ku bano amalubuzi gano gafuna otya abalese zooming naye bwe nkulaga gonde satellite photos tomulidde katusambe yakolanga mu UCC wa mutabazi ne bamufuna ekyaje bamutwala yavudde Canada batwala basiru bonna Canada basome intelligence is for intelligent people siku recordinga byuma kale katukomba wampuliriza bwe tudda tugenda kugaziwa muko akubiri okumanya Museveni ayinekezimu ono gwe yakalonda mu revenue ate oli gwe yagobyeyo abo yabatwalidde fayiro 10 to count on ate nakalema gwe yalonze okuyinvestigatinga ate abo yes kupale FM kutuli mkulu tati ya misa John sebo webali nyo obubaka tubulaba okutugomerera yonna Hajati Sala Kayongo ne Haji Najibu Luanda Gabule oinako sembyayo akagundika nga katabo kangekana okay how Kadaga defeated the mafia gang katabo kanakawandika nga balwanyisa factory president ye yalambudde
ekola eddagala ey'amagoola gwe bayita omubbi. Nabagamba kankubulire, it was discovered that in Tanzania and Kenya and Uganda we are using the same testing kit. Naye Tanzania ne Kenya we are buying from the same supplier. Kenya kakiti ekagula $3.7 ne Tanzania. Mu Uganda kagula $6.5. Okitegedde? Mpulira. Naye nono mukazi bamuyitaani achange. Jenny Ruth achange. Kama we yambozeza nti why difference evaawo. Naga nti esimu bwe yavuddeko n'agamba, why is he asking me? Do I work in procurement? No ya change. Bano bwe bamukozesa. Group yenine mugwanya bwe bamukozesa. Naye akugambye nti balite ababasajja bakugambye tebalabwa bali balina immunity. Kati gwe namugwanya bajja kuba emiggo gyabwerere. Tuyinza n'okusonda sente n'otadda mu kalulu ewamu. Singa batakisi ffenna tukunganya sente. Tumukuba mukazi ono aleme kuva waabwe. Kuba is being captured by the mafia. To misuse the presidential directive. Kakati nkugandikana akatabo. Ekyokubiri, abantu abali mu isolation centers abasinga obungi si balwadde. Kyobula abantu batandise okuva mu mbeera. Tebalina mmere, tebalina ki. Ne waliwo wooteeri emu bagiristinga mu bifo isolation centers bamusasudde $5 billion tasuzanga na muntu n'omu. That hotel has never received any single COVID suspect. Never bamusasudde aba ministry $5 billion and he's a minister. Kakati what is my suggestion? Bagambye nti president abibulira. My suggestions are only to solve this problem. Surrender those isolation centers to the prison services. They are not prisoners, but we can use the prison services to help our fellow Ugandans. Kubana bajja kutwalayo. Kati bo bababirako sente. Waliwo gwe nalabye ku TV nga tuyina 10. Naye gonde science waabwe bazanya tibabateeka wamu. Babateeka wamu. Kakati ne bajjamu abaabwe babiri kuba bo bwe badetermininga. Timwe muli balwadde muddemu mundala. Kakati echo why do we make our people suffer? Because the moment you don't make these centers, isolation centers attractive, then the people mujja kulaba really bonna kubanga you were using kakati chifudde to a man like me was doctors and money ekyuma ekikabira nange nti nina jangwe wange n'ebijobero byoga nti nina nga sina olabe mu fuma gate n'embwanzite kakati ekyokusatu another alternative. Why don't we surrender these people, innocent Ugandans who are now suffering, whom the mafias are using, because to treat one Ugandan in Uganda is equivalent to treating 50 Kenyans. Too expensive nyo. Yes. Zidiwa. Abo. Beba zibba. Kakati mukwate, president yakwate, centers ezo as verifying bali bameka. Ngabo yakoze yalonze nakalema official according to those people abolize revenue authority naye ate nateeka mu group bano baba nti nange kwendi okumanya nti sike yakulu abo baage nti ne mirundi kwali mirundi we cannot compromise him naye ono gwe baagobye mu revenue yawadde abo omulimo ngaba wali kibwe bagamba mu electricity ti we are agents to vomiting nono katashumba yaga nti vomiting kale the agent we can verify surrender these isolation centers to the missionary hospitals. Tulime kubanya abantu. Kakati eno factory president yajigudde we yekola konaviro. Baga magola muyayi. Naye nawandika kagundi kankano nkugamba. My grandfather told me a story about a fierce fire that gutted the masiro, that gutted a forest. The old monkeys gathered to discuss their future if the whole forestry is destroyed. Meanwhile, the baby monkeys, on the other hand, were shouting on top of their voices, praying to God for the real flame to approach so that they can play with it. They obviously couldn't realize the danger the fire posed. Their main interest
was the attractiveness of the fire flames and the sound it was making, ravaging the whole forest. Bano abasajja ba mafia babakola. Enkimento zalabanga ekibira kikutta omuliro. Enkadde ne zituula nti tunaalagawo. Naye ng'obukimu obuto bubuukabuuka. Ekyo ekimyufu kijja ddi tukizannyise baguyita ttene. Ababbi bwe balaba enzige balaba ekibira kikutta omuliro. Bo baby monkeys. Bwe balaba coronavirus bo baby monkeys. Kakati kankubuulire. President yabawa ennaku 20 2 weeks to organize the return of the taxis. Mukozeewo ki? What is delaying the school finalists okuddayo? They are the masks. Kakati walabyeko Mama Kajanja yani mukyala Seninde obonuka kuoza ono atayina magezi mu mutwe kubanga alumba ba private gundi teachers nga yina tumwateeka sente tajigambye gula kawunga. Have you seen any serious delegation inspection unit inspecting schools? Have you seen serious parents? Measures. Era ebiri mu taxi bijja kubeera because they want to create kavuyo. They eat in kavuyo. The president has given you 14 days. He has also told you, kakati kankubuulire nti kakati coronavirus naki fwe mu Baganda omukopi tumulabira ku butiko n'ensi takuba wuli balala kujja nga tajja zikwata. Kati abagala okwesimba mu Uganda nabaga nti omusajja bwe bataamubbe bubbi bamutaddeko ebyokwagala akawala expose nze basayidi baddusowe sayidi asinga obubbi ali katwe yaleeta simanyi bakutte Brian White bayina akavubuka ke bakozesa ne kakuga wakutte omukazi wakoze eki gereza kunze nkuteeka emulago mirundi katunonyo mu dakika zino bbiri zetusigaza oyo omusajja yateekawo nani government organization yo ekuwa ssente wegulire masiki gyoyagala why ye president yennyini ti masiki zive wamu then we masiki bwezivaako obuzibu tumanya wezivudde kati bano babadde balowooza nti bajja kulemesa Museveni masiki president bw'aba akyayagala okugaba emmere ebyuma bye yatutte mu night to produce massively abitwalire mu National Bureau of Standards bikebere emmere mu dakika zino ebbiri esigadde nsaba otubuulireko katono nnyo kigenda mu maaso mu USA. Haji Hussein Katoka Tende twasuubira nti ewaabwe ewafusibuka obugunjufu biki Trump ono awona okwekalakasa kw'omuddugavu eyattibwa Okitoba mirako Abamerika bakuliyetingira president embeera etamusobozesa kuwangula kalulu. Clinton bamuteeka ku mukazi naddukira ne mu Africa okujja otulambula ng'ewaabwe kimuli bubi. Yagenda mu Congress okwennyonnyolako nti we are all sinners. Omusajja gwe bayita Lieberman naga nti amunoti esina. Kati ali go n'alonda Lieberman. Bali abasajja nga kyebabala Clinton aleme kweyambisa bugundi bugaggabwe. Aleme kweyambisa bugaggabwe kukola ki popularity ye kuyamba aligo era yagwa. Bush Time magazine emuganda the most unpopular character on earth ne bamufuula mubi nnyo. Era Bush yagana ogunonyeza owagondi akalulu McCain yatyane mu delegation conference yabo McCain bamuwutula. Gundi mwalabako George Bush Junior ng'alya omuno gwa kasoli omubisi. Yes. Mwalabye Trump nga naye alina si mulwadde naye amira chloroquine. Chloroquine. Why? Kyali kiraga ki? Baagala omulimu. Okumanya bakugambye when Twin Towers Abamerika balina bankers mu White House naye zijjibwayo an external threat nti North Korea eweereza emizingo balasi. Trump ye president wa America yekaku had to hide himself into the bunker learning away from his people. Bamuyigga. Owe Philippines omukazi bamuyitanga kulazo na Aquino. Amaje gali gagala kuwamba government naddukira mu convent y'abasista. Bwe bamujjayo nadda ku TV nagati commander in chief ayinza okudduka amajege abyogera yenna nja kumusiba. Kale bino byonna politics si waawe. Ati okulonda kutuuse. Kino kireseewo Trump. Anti nkugambye nti akaluba bakamanyi tekagenda kubeera kakuba campaign. Ewaabwe ekirungi ekiri. Naye ate kyendabye ekigenda baku street ekiraga corona nge yaweddeyo. Yanti kakati bwe bakugamba. No, bo bakugamba. How do you prove that you are a leader? A leader is proved by handling a situation.
Kyenabaga nti President Museveni is an expert in turning a bad situation into an advantage. Nti oba oyagala toyagala. Ye nga tugenda mu kalulu. Ajja kuteekawo bagemerera abuulize ababba emmere. Abuulize ezogunde omuntu minisita waafunira billioni 5 mu hoteli etasoze mu bantu byonna bijja kujja mu kalulu. Museveni abeera bwati. Queen bwe yagenda yeye aliyagala Queen bwe yagenda kyekyaddizira. Bukenya teyagenda ekyamani wakacheko kachoga kutesa teyalemera mu doko. Time is coming. Museveni to diverting. Nabaga nti Museveni bwe yalumba koni iron fist. Ye baremunansi batandika okulumba Teso. He concentrated kandi kuba bulobo obubumanse buveeko. Kakati Chogamu yali agala Queen yajje. Kubanga bali bagamba Queen tajja kujja bikibishi n'abaleka ne babba Queen najja. After Queen is departure kyekyaddizira empale z'abatokota. Okay. President Museveni n'agenda mu America. Bonna be yasingana bakondesa rais bani nga bamugopana na sente za gavi. Bwe yakoma we yalagira Kayihura ni gwatayo. Mukola bamutwala ng'ekitereke kaboyo mulamu we ne yetiko omufaliso alagaluzira. Muhwezi bayiwa ne box. Bayiwa ne super bowl. Kati nabana ababbye emmere. Bana ababbye minister n'asasulwa 5 billion mu hoteli mutasute muntu. All these things are documented. Okay. Kakati gwerinda akalu katoke. Agenda kukwata bagemeere. Wewe baduka. Olowooza nti ababogera amalobozi tabawulira. Oyo eyidiwe yennyini. Ayina akantu kateeka kakati kakubuulira. President tasobola kunoonya oyo Katashumba yakolanga mu UCC. Tasobola munoonya. Namuga nti abaakuyisa okuinstallinga gundi zooms bebaani. He can arrest these idiots. Hey, anti bamwogedde Katashumba yakolanga mu UCC. Kakati gendo tracing Katashumba was one of the people who went to Canada to train against espionage. Okay. Abakwata. Tuli kumukutu gwa Pale FM mukirize banayitu basibule wano program bwetu. Bwetu webadde twagala okubalekera Sonko Musa ajje wano mu the bigger story. Abere kitundu ate naye mukutusaka mawulire ebigenda mu masiro yeeyo. That's why this girl calls me. Come to Mbuya. Madam, I'm not your boyfriend. I'm not that type who can come to Mbuya. Mvira kodala siri size yo. Uli size nene? Bingwa, big. Muzimbo, big. Waliwo ngambi wano. Zindikizimbe kinene nyo. Ulira kano. Waliwo ngeti milioni gatayogedde ku nyumba ya balongo yayidde. Nze kankubulira. Enyumba y'essubi ngeri abanywa emmindi. Eri abakoleza eddagala. Eri abakuma omuliro bakozesa manda. Enyumba neekwata omuliro agusima mawulire. Amawulire agalimu gali gamu. Nti amasiro bwe gakwata omuliro Katumba wamala bagendayo bazikiza omuliro. Seggona n'agaana abantu temugazikiza. Gavumenti neeteekawo enquiry ku kyavaako amasiro okujja. Damian Rebecca reading council report ya Fuluma singa yali ya government nga implicating government yali Fulumi kitegeze it was an internal job kakati goloza nti mu modern time zimu amasira agali ku bulango ogalaba gali bagakola mugundi mu oil era gonna gakwata omuliro na gali ko mafia baganonya mu nsi yonna nga tegali very expensive kakati kyotegereza at this time teriyo liquid yosobola kuyiwa kuvu kusubira etakwata muliro eyo mu masiro walabye eyo mu masiro waka moto kakasikizo omuli akaba mu masiro wayino kuberayo fire extinguisher 24 hours bazirina ekimotoka kizikiza you believe nti toyinda teriyo chemical jonyeka musubi nga terikwata muliro kale nkitegedde ekyo ebyo ze tombulira nze nyumba yesubi nti yakutomule nti embwa yalumye omuntu kati omuntu yalume embwa agusima wuli ampuliza gwe bali nnyo balidalakiriza tugenda mu the big story empereza bwetu bebadde leero mbeebaza nnyo nnyini ddala Haji Sempijja Ssebo Bakambulabye Silverman Mata Bakambulabye Alhaji Hussein Katoka Tende message mpitirivu nzirabye